Sound kwali. Okay. Buterevu Hajji atuuse. Jangonika kamera. Buterevu Hajji atuuse nga jatizula naye bwe atuuse. Kitumanyi Hajji teyajidde mu bangi balala azze yekka. Hajji atuuse we twogerera nga bwe nakugambe wali. Hajji agenda kubanga atuuka ayingidde already mu motoka mwali. So kifaananyi kye tukuweerezaawo Hajji ati yasoose okuyingira. Zoom kwata motoka yoke Buterevu ku celebrity truck bwe tugoberera. Tuli wano ku kooti e Kajjansi we tusinzira kubanga tukuweereza bino nga bw'obiraba. Hajji naye amaze n'atuuka. Hajji ati yasoose okuyingira mu byokwerinda ebya waggulu ne Hajji naye amaze n'atuuka mu kaseera kano we twogerera. So webali okutugoberera n'okutubeerako mu kaseera kano kyokola kyamaanyi nnyo wakati nga ebyokwerinda binywezeddwa mu kitundu kino we tuli mu kooti. Ebyokwerinda binywezeddwa abatugoberera ku BBS. Kimukola okubanga mutugoberera kimukola kyamaanyi nnyo mu kaseera kano wakati ng'ebyokwerinda binywezeddwa. Hajji atuuse mu kifo kino. Nsuubira wakati ng'ebyokwerinda binywezeddwa ne Hajji yo mu recordings. Wakati ng'ebyokwerinda binywezeddwa abantu bakyali bali badde bakaniddwa okubanga bayingira mu mbeera efaananidde awo. So tugenda kubanga tuyingira mu kooti anytime okulabika nti tutuusaako embeera yonna nga bwegenda okubeera. Webalenga okubanga otugoberera tukyagoberera nsonga za Hajji ne Hajji atizuula mu musango guno wakati nga kubigambibwa nti Hajji atizuula yaloopa bbaawe Alhaji Muzera Ali okuba nti yakozesa oba okusobya ku mwana we mu kaseera kano. Jangu mpolampola batansa okuba nga bayingira bakkiriziddwa okuba nga bayingira. Yanguwa
Criminal case number 27-24, Uganda versus Musabire Ali. May it please your worship, Stella for the state, and Counsel Gori Hakim on watching brief. Your worship, Robert Bautu. Worship, Robert Bautu. Together with the Kaluba Enoch, Chirunda Farouk, Nantambe Umaira, Kahinji Irene, Kahinji. We are here for the accused. Matter is coming up for mention. Your worship, we have instructions from the DPP to commit the accused person for trial to the High Court. Whether the summary of the offense are read to the accused person. Accused person, you said you understand Uganda? Tutegeeza kkooti nti omusanguzi olunaku olwaleero nga balina ebiragiro okuva eri Ssaabawala gavumenti okusindika mu kkooti enkulu olunaku olwaleero okunoonyeza musango guno kuwedde omusanguzi amaze okuŋŋaanyizibwa era bakuba nga bakweza mu kkooti enkulu olunaku olwaleero kitegedde. So you can have a copy of the indictment and summary of the case. If you need. No, they are not supposed to. It is the registrar. It's not a procedure. Then I get to For you, the indictment and summary of the case.
Weya Wakiso district. Walingo Musabire Hajji Mwana wena kubiyinza kintu anisha kole omukwano kintu anisha kumone yakubiyinza. So nani da Musabire kasibwa abaga kumenti kyakubiyinza statute weka jansi kwa director amutegeeza nti omuzira ali lunaku lwaleero osindikiddwa mu kkooti enkulu gye bajja okuwa olunaku omusango okuwulirwa tonotono omusango guno okuvunaanibwa Sawa gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi obwakasi ensonga zino wammanga nti omwana kyekuhanisha ng'ayinza 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 mu ssomero lya community high school ekitende okajjansa mu kanso bajja kugamba nti omuwaabi musango guno zukula nakisuyi emaama w'omuwala yakusibwa ku buzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri muzerwa ali ng'alina abaana babiri nti avunaana omusango guno omuzira ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yakusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we ebweya mukagasa mu kanso era nti omuwaabi musango guno sula nakisuyi abadde abeera wamu omwana yakusibwako obuzibu n'abaana balala bana yava nabo mu bufumbo bulala era nga abawala abaali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula ku kitanda ekya dabodeeka nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti igwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola omukwano n'omwana oyo kisenge ekyo nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kakase ebyo era n'okumanya emirundi emeka ekyabaawo nomutegeeza kyakitaddeyo emirundi egiwerako n'omutegeeza nti talina kubaawo bwabulira nsonga eyo basijji ojja kumutta nti omuwaabi agenda mu maaso nekuyeri ku poliisi y'e Kajjansi era oti n'okwatibwa wabuuzibwa ebibuuzo musango wakwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi gumu gw'ekkumi 2024 omwana yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi fomu namba 3A era netuziribwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse ebitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mutundu olw'ekyama kaali kamaze okukulwa oluvannyuma lw'okuba nti akozesebwa emirundi egiwerako nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Ekumi 2024 naawe avunaanibwa wagenda n'okeberebwa ku poliisi fomu namba 24A era netuzuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi olundi olwo ojja kuyingiza ku kiwandiiko bino wammanga obujulizi bwabwe poliisi fomu 3A ebakeberera omwana ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana sikekimako ekifo abaatuukibwa abakolebwa omusango guno ebifaananyi ebyavuma mu kifo abakolebwa omusango medical examination form police form namba 24A ebakeberera gwe avunaanibwa n'ebiwandiiko ebirala kooti bye nebakkiriza okukozesa tegede bungi bisomerwa So you're hereby committed to the High Court for trial and you're further remanded to the next High Court criminal session. osindikiddwa mu kkooti enkulu okukulira omusango gwo
era tukitokote nikusikiliza hiyo kimanda takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Geden. It's okay. Amerudisha nyuma huko.